angu ogukwatagana n'okulafuubana mu kukola ibaada, okulafuubana n'okunyiikira mu kukola ibaada. Twayogera ebigambo bingi. Sheikh waffe asharihu omunnyonnyozi w'ebigambo bino yayogera ebigambo bingi. Wa ala ra'si ma tatarraqa ilayhi, obimu ku bikulu bye yateekako ennyessira mu nsinkano yaffe yaggwa fi babil mujahada, kye kigambo ky'okubeera nti omuntu alafuubana nnyo okukola ibaada, okusingira ddala ibaada y'okwawula emirimu egikolebwa ne gibeera nga gikolebwa ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala, kye bayita al ikhlas. Era n'atugamba ekigambo ky'omumanyi eyagamba nti ana ma jahadtu nafsi fi shay'in mujahadatuha fil ikhlas, sirina mulimo mu ddiini gwe nkoze ne neekaluubirira ne gunkaluubirira okusinga nga ikhlas bwe nkaluubiridde. Olwaleero baddu ba Allah abakkiriza, era tugenda maaso n'omulyango gw'okunyiikira n'okulafuubana mu kukola ibaada. Ku mulundi guno tugenda kutandika na kibuuzo. Waliwo omuddu, mwami oba mukyala, musiraamu, obusiraamu obwa bonna, naye nga ekizibu kye mu ddiini yagamba nti naalibadde nkola ibaada naye seeka nze ndabika mbirwanyeeko biganye. Bw'ebanga swala nyinza okusaalayo ekiseera bwe kituuka ne neesanga nti sikyasobola kugenda mu maaso na swala. Bwe kuba kusiiba nyinza okusiibayo ze nsiibye. Bakyala abasinga tebasiiba Ramadhaani kumumalako. Bwe balyamu tebaliwa, aga nsiibako ze nsiibye. Naye ntuuka ekiseera ne mpulira nga mu butuufu sikyasobola kumalako, sikyayina maanyi gatwala ibaada eyo mu maaso. Kyekimu ne ku ibaadaati ndala, ekizibu kyange neesanga nti omutima gwange gunafuwa mu kukola ibaada. Abuuza nkole ntya? Ensonga eno Imaamu Nawawi alayhi rahmatullah bwe yali aleeta ahadisi ze yaleeta mu kitabo kino Riyadhu Salihin, yaleeta hadith ekwataganako ku nsonga eyo. Era hadith eno nejja mu kanyumero ak'omukaaga mu ahadith ne ayat ezajja fi babil mujahada. Yaleeta hadith ya Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Hadith eno ngeri mu Sahih Muslim ku namba nkaaga munnya oluvannyuma lw'2000, amakulu ziri 2600 mu nkaaga munnya mu Sahih Muslim. Agamba Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Ntumbaka wa Allah yagamba nti omukkiriza ow'amaanyi khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min ad-da'if, yasinga obulungi n'okwagalwa eri Allah tabaraka wa ta'ala okusinga omukkiriza omunafu. Wa fi kullin khairin, naye bombi balungi. Okategedde al-mu'minu al-qawi, omukkiriza ow'amaanyi yasinga obulungi n'okwagalwa eri Allah tabaraka wa ta'ala, naye bombi baki? Bombi balungi. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam aga nti ihris ala ma yanfa'uk, gw'omukkiriza ayagala okubeera ow'enjawulo, faayo nnyo ku birimu omugaso oba emigaso egidda gy'oli. Wasta'in billah, wenywereze ku Allah tabaraka wa ta'ala. Wala ta'jaz, leka kugamba nti sikyasobola, leka kugamba nti biganye. Wa in asabaka shay'un fala taqul, bw'oba olina ekikuutaayizza wakati awo mu kukola emirimu gino, leka kugamba
law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza, tisinga kale nakoze bwenti kyali badde bwekiti oba bwekiti. Walakin qul, naye lubeerera gambanga qaddara Allahu wama shaa fa'al, Allah angeredde, Allah ageze, kubanga Allah kyayagala kyakola ki. Fa inna law, ekigambo ekyo oba akagamba ako ke bayita law, singa taftahu amalu shaitan, kaggulirawo shaitaani ekkubo n'ekuyingirira mu kkubo ly'okubeera nti otuukiriza ebyo bye weetaaga. Almu'minu alqawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min almu'mini ad-da'if wa fi kullin khayr ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz wala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza walakin qul qaddara Allah wama sha'a fa'al fa inna law taftahu amala ash-shaytan. Ebigambo ebyo bye twagala baddu ba Allah okwejjukanyako olunaku lwa leero ku lulimi lwa mukadde waffe annyonnyola ekitabo kino Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhi. Agamba nti qala al-muallif rahimahullah al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini ad-da'if. Agambye nti al-mu'minu al-qawiyyu, omubaka kye yali ategeeza n'omukkiriza ow'amaanyi, al-qawiyyu fi imanihi, omukkiriza ow'amaanyi mu bukkiriza bwe, so si omukkiriza owa bode. Kino nno ekigambo bye bimu ku ebyo by'oyinza okusanga nti tafarrada bihi. Batono nnyo abavunula hadithi eno mu nzivunula bweti eri ku mulamwa gwa ibaada n'okusinzaani Allah tabaraka wa ta'ala. Agambye nti Allah kyategeeza n'omukkiriza ow'amaanyi si oyo ow'amaanyi mu bode ni structure ye, nedda. Alqawiyyu huna alqawiyyu fi imanihi, ow'amaanyi wano ye ow'amaanyi mu bukkiriza bwe. Okitegeera oba nti waliwo ibaada ezikolebwa nga tezeetaaga nnyo maanyi ga mubiri, nduze kyo twakiraba. Waliwo ibaada ezikolebwa nga tezeetaaga nnyo maanyi ga mubiri, era nga tetusobola kugamba nti ku lw'okuba gundi ansinga akanyama ibaada ye ennungi okusinga eyange. Ekyo tukikiriziganyako. Sheikh kyagamba Allah kyategeeza n'omukkiriza ow'amaanyi wano ye mukkiriza ow'amaanyi mu bukkiriza bwe, so si mu bintu ebirala. Akubadwa Allah mukateekeko emisittale. وليس المراد القوي في بدنه لأن قوة البدن ضررا على الإنسان إذا استعملها في معصية الله. agambye kubanga amaanyi g'omubiri ate gayinza okuba ag'obulabe eri omuntu nnyinigo singa agakozesa mu kujeemera Allah tabaraka wa ta'ala. lidha fa quwwatu al-badan laysat mahmuda wala madhmuma. Omuntu okubanga oli w'amaanyi mu mubiri ng'omubiri gwo gw'amaanyi, tetuyinza gamba nti kibi ate situyinza gamba nti kiki kirungi. Bw'ogakozesa obulungi amaanyi g'olina olwo kiba kirungi gy'oli. Bw'ogakozesa obubi ne kibeera ki? Ne kibeera kibi. Bw'obanga oli w'amaanyi ng'oli gubbi, omenya enzigi z'abaddu, onyakula obusawo bw'abakyala ku kkubo, bw'okuba omuntu ekikonde nga mulwanira mu bbaala akiwuliramu, ag'amaanyi gaba gafuuse maki? Mabi. Naye singa amaanyi ago ogakozesa fi ta'atillah, mu kubeera nti ogondera Allah tabaraka wa ta'ala, amaanyi ago ate gaba maki? Gaba malungi. Mu ngeri ki? Waliwo omuddu nga w'amaanyi, musajja w'amaanyi, nga talina ibaada emulemerera, bw'ebanga ekyali gimulemesezza maanyi gaki? Ga mubiri. Al-amalu ibaada. Okukola kuno kwe tupakasa okufuna ssente, eyo nayo ibaada. Mutu n'okola oyimirizewo famire, eyo ibaada. Kati waliwo omuddu kati nga ffe abatonotono mu sayizi abatalina nnyo maanyi galiyawo, nga tosobola kuba tanuulu ya bulooka. Okiraba? Naye Sheikh n'agamba nti emirimu egibanga gibuze, ze tanuulu ngisobola. Olunaku nkuba 10,000.
nga musajja musinza Allah musajja muttaki naganza olunaku nkuba 10 meka kuba 200 1000 ezo 2 lwe mmanya nti nsobola okuliisa abantu bange kilo y'ennyama manyi gaba malungi ako. Waliwo gwe mmanyi musiraamu tusaala naye ebiseera ebisinga naye ye mu kuvuga booda atandika okugivuga nga tebunnakya agenda okugiwummuza wansi nga akakasizza nti abali mu kibuga akoze eki bonna amaze okubazzeeka. Oba kategedde okuwummuza booda wansi amala kumanya nti kati zino essaawa 4 abakolera mu kibuga bakoze eki banyuse. Kati gwe bali omuntu yatandise okuvuga pikipiki eyo ku ssaawa 10:30 oba 12 ez'okumakya n'atuuka nyeeza ekiro olw'okuba nti omubiri gwe gusobola okutahammala obuzito obwo akole ekyaliise famire ye omulimu gwe kuba kusinza Allah tabaraka wa taala. Waliwo abaddu abatya mu kkubo swala ya fajiri n'emuyitako omwaka mulamba nga tasobola kusala kataalitali akakuubaako woosula ku muzigo woosula otuke ku masijidi nga tasobola kukola ki naye waliwo sheekhe omuddu ye naaga nti teri ayinza kunyimirira muki nja kugisaala era nga bw'omuteega gwakiddiramu kubanga amaanyi g'omubiri akola ki amaanyi g'omubiri tosobola kumuwangula bw'aba ayina waalaga gwayina okukola ki gwayina okumuviira n'agenda akola emirimu gye. Kati ag'amaanyi olwo gaba gafuuse maki gaba gafuuse malungi era gabeera mahmuda gaba gatenderezebwa mu ddiini. Kati sheekhe kyagamba nti amaanyi g'omubiri tetusobola kugamba nti mabi oba maki malungi gaba malungi singa wakozesa bulungi gaba mabi singa wakozesa ki. Omubaka kye yali ategeeza wano omukkiriza ow'amaanyi y'oyo ow'amaanyi mu bukkiriza bwe sallallahu alayhi wasallam. ولأن كلمة القوة تعود إلى الوصف السابق agambye nti kubanga lwaki njogera bwe ntyo nti kubanga ekigambo maanyi kiddayo nga kitendo ku kigambo ekikulembedde kigambo ki almu'minu omukkiriza. Okategedde omubaka tagambye nti arrajulu omusajja agambye almu'minu omuki alqawiyu nti omukkiriza obw'amaanyi mu bukkiriza bwe. Oba okategedde ako sheekh kakati omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lwaki agamba nti omukkiriza ono ow'amaanyi ye mulungi okusinga omukkiriza omuki newankubadde bombi balina obuki bombi balina obulungi kubanga omukkiriza ow'amaanyi asobola okukola emirimu gya Allah tabaraka wa ta'ala n'atuukiriza khayrayi dduniya wal akhira obulungi bw'edduniya n'obulungi bwaki n'obulungi bwa akhira. Nti n'akagambo kano wa fi kullin khayr nti bombi baki balungi. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yakateekawo aleme ajjewo ekiyinza okulowoozebwa nti oba oliawo omukkiriza bw'aba munafu mu ibaada bw'aba munafu mu ibaada nti taliimu khayr taliimu kalungi. Ekyo kifaananako ne ayat eziri mu Qur'an ekyo kifaananako ne ayati eziri mu Qur'an musajja ayati eziri mu Qur'an nga wekitiibwa Allah era abyawula. Yali ayogera ku Sulaiman ne Daawud bannabbi ba Allah abo abalungi n'agamba nti wa Daawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil haruthi idh nafashat fihi ghanamu lqawm wa kunna lihukmihim shahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Agamba nti waliwo akaseera Sulaiman ne kitaawe Daawud bwe baleetebwa ensonga mu kkooti yaabwe
nsonga yali ekwatagana ku nnimiro baddu bajja nga bakayagana mu embuzi ze zaalidde ebintu bya bunne. idh nafashat fihi ghanamu alqaw wa kunna lihukmihim shahidin. Allah aga nti okulamula kwabwe, Allah aga nti nakutegeera, nali nkumanyi. Allah n'agamba nti okulamula okutuufu fahamnaha Sulaiman, twakulaga Sulaiman amakulu. Kesi yali mu kooti, Dawuda n'afuna okusalawo n'ateekawo ruulu ye ku nsonga eyo. Bwe yamala Sulaiman n'alaba nti okulamula kwa taata tekubadde kuki, tekubadde kulungi nnyo, si kutuufu, si kulungi nnyo. Waliwo okulamula okulungi okusingako okuliwa. Sitwagala kudda mu tafasili, Kristo twaginyumyako. Kati Allah aga nti fafahamnaha Sulaiman, okulamula okutuufu ku nsonga twakutegeezaani amakulu. Sulaiman ye yaleeta okulamula okusinga okuba okutuufu okusinga ku taata. Naye Allah agamba ku aya eno nti wa kullan atayina hukman wa ilma. Naye tobanyooma, tobaako gw'onyooma. Bombi nabawa obulamuzi ate nembawa n'okumanya amakulu. Dawuda newankubadde nga wano tayogedde kulamula kutuufu nnyo, Sulaiman amusinzeeko, afunye akabonero, naye tekitegeeza nti Dawuda muki. Kati kino Allah yakireeta oleme kulowooza nti Dawuda kugamba ayenjebuse mu maaso ga Mukama awaani. Wa kullan atayina hukman wa ilman, bombi bayivu ate bombi balamuzi. Kati nakino baka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akireese ekigambo ekyo gwoleme kulowooza nti omukkiriza waba munafu mu ibaada olwo mubi, just lwakuba nti ono akoze eki, ono amuliddeko akabonero, oba okitegedde. Aywa, then omubaka sallallahu alaihi wasallam aga nti istain billah, buli muntu yenna mukola ibaada yekwate ku Allah tabaraka wa taala. Wala ta'jaz, leka kunafuwa, leka kugamba nti biganye. Baddu Allah agambo kano kakulu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ayogera naawe nange. Ekituufu buli yenna muffe ayina byayagala okutuukako, buli yenna muffe ayina ekigendererwa mu nsi. Naye waliwo wootuuka n'olaba, waliwo wootuuka ng'omusajja oba ng'omukyala n'olaba nti mbutuufu buli kimu kye mbadde nnyina okukola nkoze eki, nkikoze naye biganye. Awo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waali. La ta'jaz, leka kugamba nti bikoze eki, biganye. Awo woggwereddemu amaanyi awo otuuka okugamba nti biganye, awo osanga nasuru ya Allah weekola ki? Nasuru ya Allah weeri, oyina kulemerako n'osigala ng'ogoba ekigendererwa kyo, tagetiyo. Abakyala, kyala ayinza okufumbirwa omusajja. Sheikh Muzata Allah amusaasire yagamba nti n'ofumbira omusajja nga nimpa abaana tekola ki? Temulya. Musajja talina bwafaanana n'okkiriza n'omukola ki? Kakati omusajja aba avuddemu atandise okukola ki? Atandise okumerama, afunye ennyama ku mubiri, ate n'omusuulawo mbukula okuba yawasizza omukazi omuki, n'onoba n'ogenda. Oba kitegedde? Kati lwaki onoba? Kubanga gwe mulyoga nti omusajja gwe nasanga talina kakola ki? Taliimu khayiri, tategeera, n'osiba ebyo n'okola ki? Awo wogambira nti tategeera, awo nga gwolaba olemereddwa, awo wewali khayiri, wewali obulungi. Awo oyina kubeerezaamu n'okwata ibaada eyo y'obufumbo bunooginyweza, awo wewali obulungi. Awo la ta'jaz, leka kugamba nti onannemye, biganye. Omulimo gwokola oyina wootuuka n'ogaa nti kati oluvannyuma lw'emyaka 4 nga sifunye kino, nga sifunye bugagga, binaasoboka. Ani yakugamba nti obugagga bufunwa ku myaka 4 oba 5? Ani yakugamba? Awo wootuukira okugamba nti biganye, awo gwe ng'olaba nti buli kimu okikoze, awo mbaka sallallahu alaihi wasallam wakugambira
tila ta'jaz togwamu ki togwamu maanyi tobisuulawo okyasobola okugenda mu maaso okyasobola okunoonya ekigendererwa kyo era n'okituukako. Kati ku nsonga ya ibada Sheikh Muhammad gyayogerako aga nti ahris ala ma yanfa'uka, mu nsonga za ibada oyina kufaayo nnyo ku ekyo ekirimu emigaso egidda gy'oli mu nsonga za ibada. Kuba Sheikh atugambye nti omukkirizo ow'amaanyi tuli ku mukkirizo waki ow'amaanyi, omukkiriza mu kukola ibada. Okiraba oyina ibada z'olaba nti wano eneekoze eki eganye, oyina ibada gy'okola n'owulira nti kati tokyasobola kugenda nayo mu maaso, ibada eyo gwagimanyi. Oyina omulimo gw'okola, oyina ekikolwa ky'okola kikolwa kibi naye owulira ebyokukivaako bikyakoze eki bikyaganye, kubanga mu kusinza Allah mulimu tarkil maasi, okuleka Allah bye yakugaana. Tiyabikugaana Allah nti tebikuwoomera, nedda bikuwoomera. Allah akumanyi, akumanyi nti enjaga ekkolera, akumanyi nti abakyalo baagala naddala abatali babo, akimanyi Allah nti sente z'ofunye mu bukulu pya Allah akimanyi nti zikola ki. Mu kusinza Allah ebyo oyina obbireka n'ogamba nti nedda nja kulya halal, oba abaana bange tebasoma kabakole ki kabatuule naye nga mbasomesereza ku halal. Ebyo byonna Allah abikola ki kyavaga nti ahris ala ma yanfauk, faayo nnyo ku birimu emigaso egidda gy'oli. La ta'jaz, leka kulowooza nti byokoze bimala, leka kulowooza nti biganye. Nedda wakyaliyo essuubi, okyali n'amaanyi agatuukiriza ekyo kyoyagala okutuukiriza mu mulimo Allah tabaraka wa ta'ala gwakuwadde okubeera ng'okutandikako. Then tulina points wano ziringa 6 ku 7. Bw'onaaba owandiika insha Allah ojja kufaayo okulabika ng'okola ki ozinootinga tusobole okusijjamu ekyokuyiga. Biki ebiyinza okukuyamba okugenda mu maaso na ibada nga tokooye? Biki ebiyinza okukuyamba okugenda mu maaso n'okwenywereza ku ibada? Bino bikulu nnyo baddu ba Allah. Twatandise n'ekibuuzo ekigamba omuntu awulira nga ye muli ibada agitandika n'atagiggusa, awulira mulinga anafuye, takyasobola kugenda mu maaso na ibada, akola atya? So twatandikidde kati points zino baddu ba Allah nkulu. Bw'oba oyagala okwenywereza ku ibada lubeerera nga tokooye, nga toweddeemu maanyi, n'osigala ku mugendo. Point esooka al-ilmu bil ibada. Bwe tuba tukola ibada yonna fuba nnyo okulaba nga ibada gy'okola ogimanyi. Gwe wenna ayagala okwenywereza ku ibada, okugenda mu maaso nayo, fuba nnyo okulaba nga ibada gy'okola ogimanyi. Okugimanya kye kimu ku bigenda okukuumira ku ibada eyo. Awalan, kubanga Allah waffe tasinzibwa na butamanya. Allah tasinzibwa na butamanya. Naddala ffe Allah waffe w'abasiraamu tasinzibwa na butamanya. Oteekeddwa okubanga omanyi fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Okwatula ekigambo la ilaha illa Allah n'okifunamu obulungi bwakyo, oyina okukyatula ng'okimanyi. Sheikh waffe wano atusomesa ebisumuluzo amannyo ga shahada, amannyo ga la ilaha illa Allah. Waliwo abaliwo nga bakisomako ekyo? Waliwo abakisomako wano amannyo ga la ilaha illa Allah. Sheikh Yahya, mu mannyo ga la ilaha illa Allah mulimu erinnya erisooka baliyita batya? Okumumanya Allah. Oyina okubyogera ebyo ng'obikola ki? Kubanga ffe Allah waffe tasinzibwa na butamanya. Abaddu abangi be mulaba nga mujja okusaala ne mubaleka ku maduuka gaabwe, okumanya okusinga kuli wa Allah tabaraka wa ta'ala. Naye ezimu ku nsonga lwaki basigalayo mu maduuka gaabwe, esswala tebagimanyi. Wallahi tebagimanyi. Ajja wano si takbiira si alhamdu, talina kye yali yeeyigiriza muyo,
tatwalanga budde kutuula wansi n'asoma esswala. Kati ye wajja mu muzikiti atulaba tukutama bwe tukola ki? Bwe tuvunnama obubina buli waggulu, ebyo byalaba. Okiraba Oluganda, naye ekyama ekiri mu ebyo byonna n'ebigambo bye twogerera okwo kwonna talina kyakola ki? Tamanyi kitegeeza ki alhamdulillahi rabbil alamin, takimanyi. Obwongo bwe tebumuwa ekyo. So gwe olw'okuba nti oluusi osomyeko ku ddiini n'omanya al-Fatiha, bw'oyimirira mu maaso ga Allahu tabaraka n'oga nti Allahu akbar, n'ofunga emikono, ekifaananyi ekyo okifuna. Okategedde muddu wa Allah, ofuna ekifaananyi ekyo eky'obugulumivu bwa Allahu tabaraka wa ta'ala, eky'obunene bwa ibada gy'oli mu kukola, ekyokuba nti olina okusaala Allah yakulaalikako esswala 5, ebyo byonna byonna obitegeera, naye atamanyi ssala baddu ba Allah bimukaluubirira. Okuleka nga atudde wansi n'agikola ki? Kabura ala almushirikina ma tad'uuhum ilayhi, kinene nnyo kimugamba abashiriku okutegeera. Muntu awangalidde mu masabo kunyeenya nsaasi balongo, kimuzitowerera nnyo okumugaa nti Katonda gyali. Okiraba Oluganda, era abisobola, yagaggawaza, yagaba abaana, yabakuuma Allah, yabagabirira, bimukaluubirira nnyo. Lwaki? Kubanga tamanyi. N'abagenda mu hijja, abagenda mu hijja bangi, hijja zaabwe awo wezoonoonekera. Adamu la ilmi bila ibada, ibada gyakola tayina kyagimanyiiko. Alaba abantu e Makka ku Haram bali mu kwegoba bwegobi, tayina kyamanyi. Wallahi bantu bakasuka buyinja, tayina kyamanyi, tayina kyafumiitiriza. Era agenda e Makka n'akomawo ne bamukolera pate ennene, ne bamuwa n'erinnya Haji. Ninaava e Makka bukumbu. Kala ekyo kikulu nnyo. Bw'oba oyagala okwenywereza ku ibaada, essala, okusiiba, okuwa zaka, okusaddaaka, okuyisa obulungi abakadde, olina okuba nga ibaada eyo ogimanyi. Bw'oba togimanyi, fuba ogimanye, kyekijja okukuyamba okugyenywerezaako. Pointi ey'okubiri, bw'oba oyagala okwenywereza ku ibaada, almusara'atu ilayha, fuba nnyo okulaba nti ibaada eyo weekowooleddwa, oyanguwa okwanukula. Kyefubeeko nnyo almusara'atu ilayha, okwanguwa ennyo okugenda eri ibaada eyo. Ekyo kyeteekemu. Wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala eyo aya kabura ala almushrikin ma tad'uuhum ilayhi, si surat Shura eyo. Baddu ba Allah, almusara'atu ilayha, okwanguwa okugenda eri ibaada kikuyamba okugyekuumirako. Yagamba Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Aga nti mwanguwe okugenda eri okunoonya okusonyiyibwa eri Allah wammwe tabaraka wa ta'ala. Lwaki? Ayina kyabateekateekedde, kyekiriwa wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Waliyo ejjana, obugazi bwayo ggulu naki? Ggulu na nsi. Mu aya endala oba surat al-Hadid yaga nti wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-samaa wal ard. Bweri Sheikh aywa, waliwo sahabi omu mu lutalo lw'e Badiri, Hammam ibn Umair ndowooza lyerinnya, al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yayimirira okwogerako eri basahaba be ridwanullahi alayhim ajma'in. Lwali lutalo luzibu nnyo
kunkomerero n'abagamba nti qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard, qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard, mustuke ejjana bulijjo gye mbagamba ekoze eki, etuuse. Amakulu okufa kukoze eki, okufa kutuuse, musituke. Buli muntu akwate kyalina. Allah tabaraka wa taala atugambye kwaŋŋanga mulabe. Ekigambo kirwaki kyayogera bwe kityo nti abakkiriza baali batono mu nnamba okusinziira ku balabe, n'ebyokulwanyisa bye balina nga bye biki, bye bitono, n'embeera y'abalwanyi human resource si bwe bakiyita, oba human capital, ng'owaabaliye munene okusinga aliwa owaabano. Bano amaanyi gaabwe gabali mu bifuba byabwe, bukkiriza bwabwe kibalinanga ekyokulwanyisa ekyaki ekyamaanyi. Kati kyava yannyonnyola n'abagamba nti qumu ila jannatin arduha as-samawati, kale musituke ejjana ekoze eki, etuuse. Waliwo sahabi oyo gwe mbagambye kyava asituka n'amubuuza, ya Rasulallah, arduha as-samawati wal ardi, ogambye ejjana Allah gyagenda okutuwa obugazi bwayo ggulu naki nansi? Namugamba nti naam, bwe kiri. Naga nti bakhin bwe kibanga kyamaguzi nga kyattunzi. Oba okawulidde kagamba kuba kukozesa Abawarabu kuva edda nedda. Bakhin bwe kibanga kyamaguzi kyattunzi, amagoba mangi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza, wama yahmiluka ala qawlika bakhin, lwaki oyogedde bw'otyo Hammam? Namugamba nti abadan ya Rasulallah, rajaan an akuna min ahliha, mu butuufu mpuliranga imaani yange ejjudde okuba nti mbeera mu bantu b'omujjana gy'oyogerako. Omubaka sallallahu alaihi wasallam amugamba nti fa anta min ahliha, oli mu bantu ba muki? Oli bantu ba mujjana. Sahaba ono namuuza fil musara'ati ila alkhair, akubwako ekyokulabirako ku muntu awulidde ibaada ng'ekoowoddwa okuba nti ayanguwa asitukiramu. Yali ayina obunyeebwa oba obutende bw'atadde mu kikondoolo, n'ajjayo n'atandika okuba ng'akola ki? Ameketako ng'omuntu alina kyafumiitiriza kyalowooza. Kyava agamba nti la ina ishtu, singa Allah mpa obuwangaazi ku nsi, li akula tamarati hadhihi, ndi obutende bwange buno mbukole ki? Mbumalewo. Innaha la hayatun tawila, nja kuba mpangadde nnyo. Yani obuwangazi obundisi obutende buno okukola ki? Okubumalawo, nja kuba nkoze ki? Kyava akasuka obutende, faqama faqatala hatta qutil, n'asituka n'agenda n'alwanyisa omulabe, natta be yatta, naye n'akola ki? Naye nattibwa. Wakana min shuhadai Badr. Namuuza fil musara'a, akubwako ekyokulabiraho ku muntu awulidde omulimu omulungi n'akola ki? N'asitukiramu. Kati naawe mu biyinza okukuumira ku ibaada n'ogenda nayo mu maaso, kwe kubanga owulidde ekiseera kyayo kituuse n'okola ki? N'ositukiramu nga tolinze. Obadde olina kyokutte n'okiwummuza wansi, baaziinye. Wallahi kisoboka, obukkiriza osobola okubufuna. Sheikh Yahya, oli musajja mubazzi, ng'obadde omaze okukwata level, ng'omaze okuteekako olukoba, noga nti abakoze eki? Baaziinye. Olukoba omaze oluteekako n'otayisaawo kakalaamu, kalakalamu ke muyisa noga nti abakoze eki? N'ositukiramu n'ogenda eri essala. Obadde mu kkubo olina w'oyita ne baaziira n'oga nti abaaziinye, nedda kansooke mmala okukola ki? Almusara'atu ilaiha. Baddu ba Allah, ekyo kikulu nnyo. Basahaba b'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekyo baalinga bakikola, nga bwe tulabye ku sahabi oyo omulungi. Then ekyokusatu, mu bimu ku biyinza okuyamba okwekuumira ku ibaada n'ogenda nayo mu maaso, al istimuraru alaiha, okubeera nayo lubeerera.
okubeera nayo lubeerera. Omubaka sallallahu alayhi wasallama kana idha amila amalan athbatahu, bwe yakolanga omulimo yagunywezanga. Ekiyitibwa okugunyweza nti yaguteekanga mu mirimu gy'alina okukola ki? Okukola. Mu bitusitula amadaala eri Allah tabaraka wa ta'ala, mu bitusitula amadaala almudawamata ala alamali salih, omuntu okubaako omulimu gw'okola n'ogubeererako n'ogukola lubeerera, newe gubanga mutono ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatuyigiriza. Hafsa mama waffe, mama w'abakkiriza, omubaka sallallahu alaihi wasallam yali amutadde nga mukyala we mu bulungi. Okuta abakyala weekiri, sita omukyala omulaba nga muyinza obutatambula bulungi, osobola okumuta lillah. Kati omubaka yata Hafsa, yamuta olw'ensonga zetuyinza kwogerako saawa eno, naye nga nsonga za bulijjo bwogerageranya ku mbeera z'abakyala, nsonga za bulijjo. Naye owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala min fawqi al-arsh atuma Jibril amugamba nti genda ogambe mukwano gwo akomyewo Hafsa, faliyuraji Hafsa, akomyewo ani? Talaka agisazeemu, fatalaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Bw'ota omukyala omundi ogusooka obaayo n'omukisa okukola ki? Okumuzza, bwe giba teginnawera emeka, mugambe Hafsa akole ki? Amukomyewo. N'ensonga lwaki Hafsa akomawo mu maka g'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, mu nzimu ku nsonga lwaki Hafsa akomawo, Allah ze yawa yagaa nti sawama, omukyalo oyo muyitirivu wa kusiiba. Ekyo tekyogerwa kwasiiba Ramadani yokka, kina kubanga ibada ya lubeerera agikola. Kawama, muyimirize wa kiro, eswala ya kiro agikola ki? Agimanyi. Era tekikola kwasala talawiya yokka mu Ramadani n'amala n'akita. Ekyo kubanga ibada obadde ogikola ki? Obadde ogiddiriŋŋana. Muruhu falyuraji Hafsa, mugambe Hafsa akole ki? Amuzze. Sawamatun qawamatun wa zawjatuhu fil janna. Ate bututunula Allah ga mukumanya kwange je kiri nti Hafsa ali omu ku bakyala bo mu jjana radiyallahu ta'ala anha. Kyaleeta Hafsa okuba ku leveeyo almudawamatu ala siyam wal qiyam, kubeerezaamu ku ibada ya kusiiba na ibada ya kuyimirira kiro. Mu hadith fenna gye tumanyi, man aada li waliyan faqad adhantuhu bilharbi, hadithi eyo tugimanyi, hadithi eyokubiri mu 40 an-Nawawi mathalan, Jami' al-Ulum wal-Hikam, hadithi nkulu nnyo. Ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atugamba nti wama taqarraba ilayya abdi بعمل أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Atugamba Allah tabaraka wa ta'ala mu hadithi eyo nti emirimu gyasinga okwagala gye emirimu egy'obuwaze, eswala 5, okusiba Ramadani, Allah gyasinga okwagala okusinga emirimu gyonna. Naye Allah aga nti tasobola kufuna kusalawo muddu yenna mukkiriza okubanga alina ibada zakola eza sunna ezitali zaki za buwaze, n'agenda maaso n'embeera eyo hatta uhibba, Allah aga nti okutuusa omuddu oyo lwe mwagala. Amakulu mahabbata Allah, okwagalwa Allah waffe tabaraka wa ta'ala kijja luvannyuma lwakuba nti weekutte ku mirimu egyo egigambibwa nti si gya buwaze, gya sunna. Nga giri Hafsa mama waffe radiyallahu anha gyakoze eki? Gyasukkulumye najo abakkiriza abalala. Kale ekigambo okugenda maaso na mulimo gwonna gw'okola gwa ibada n'ogenda nagwo maaso n'ogwekwatako, kijja kuyamba okwenywereza kwa ibada ebiseera byonna. Tugenze ku kyakumeka?
kyakuna tajannubu saamata walmalal. Tajannubu asaamata walmalal, bw'oba okola ibada era gezaako okwewala okoowa, obutakola ibada zikukooya. Kyekitegeeza al imlal, okwewala ibada ezikola ki, ezikooya. Kijja kitya? Tiwaliwo omuddu gw'olaba tye maze emyaka 2 tasaala, kati atandise, alhamdulillah, tumwaniriza mu muzikiti gwaffe era situmulinaako buki buzibu. Abadde akyayiga fajiri, okwekuuma asale fajiri muki mu jamaa ne dhuhuri asiri, kati ate n'agenda gulawo omulyango gw'okuyimirira ekiro. Kiraba oluganda ng'ayimirira nnyo ebiseera biwanvu, ate ayimirira buli lunaku. Tewabaddeewo mbeera erimu tadarruju, kugenda mpola mpola nga bwakola ki, bwamanyira embeera. Kubanga eswala za fardu zo teziriiko kwemanyiza mbeera, nedda. Emirimu egy'obwetteeka tegiriiko ebyo. W'osiramukidde bw'otyo olina kutandikirawo, tebiriiko ebyo bw'ate kati kansooke ngira nsala fajiri, kati bwe naamala okumanya ate ndyoke nzezeeko ki, zo bazitandikirawo. Naye eswala zino, emirimu gino egya sunna, kirungi n'ogitwala mpola mpola. Omubaka sallallahu alaihi wasallam hadisi gye twalaba gye buvuddeko, Abdullah ibn Amr ibn al-As, omubaka yakimanyaako nti asiiba nnyo n'ekiro akola ki, ayimirira nnyo ekiro. Mbaka yakimanyaako n'alyoka amugamba nti omanya Abdallah nti la takun mithla fulan, bwe genda mpola ku bintu bya ibada oleme kufaanana munno oli. Kana yakumu al-layl thumma taraka qiyama al-layl, yatandika ne speed ate kati yakola ki. Kati kiba kirungi n'okola ki, n'ogenda mpola mpola, n'ogenda mpola mpola. Omu ku bakyala ba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa atakid annaha Zainab, omubaka sallallahu alaihi wasallam yasanga omugwa mu muzikiti, n'abuuza kiki kino, omugwa guno gwani? N'amugamba nti mugwa gwa maama waffe Zainabu. Nti gwaki? Nti aba asaala kati bw'akoowa ng'alengejja kuki, ng'alengejja ku mugwa, asobole okusigala ng'ayimiridde. Badi walla tekisesa. Ekyo kibayita almujahada, okulafuuba na mukola ki, kyekyo wallahi teri kirala. Nti guno omugwa gwa Zainabu bw'akoowa okuyimirira n'atya okugwa ng'akwata kuki, ng'akwata ku mugwa aleme kugwa, alafuuba na kusaala kiro. Mbaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti la nedda, hulluha, mugusumulule. Okawulidde? Lwaki mugusumulule? Falyusalli ahadukum nashata, omuntu saala okusinzira ku buki, ku busobozi bwo, ebbanga ly'omala ng'okyasobola okwewanirira. Bwe bikuwangula otule ntukuwangula, kola ki? Weebake. Kyekyali mu kyama mu hadithi eno, kyekyalimu. Toyina bwetaavu bwa kwerippa kuki, bwa kuteekawo mugwa olengejje oleme kugwa ng'osaala. Nedda, yimirira otule bwe tujjanga okola ki, nga weebaka. Era hadithi ya Muslim oba ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yabasomesa nti man fatahu hizbun, omuntu bw'aba ayina omulimu mu ddiini gwakola ekiro ng'okusaala, ng'okusoma Qur'an, ne gumuyitako obudde bw'ekiro, najja gukola wakati wa fajiri ne dhuhuri, omulimu ogwo gumuwandiikirwako nga yagukoze ddi, ni yagukoze ekiro. Kati teweekaka nnyo ku by'otakola ki, by'otasobola. Sooka okole ebyo by'owulira nti biri mu busobozi bwo. Bw'owulira biganye, ng'olindako okutuusa lw'onaawulira nti amanya gakola ki, amanya gakola ibada. Ekyo kijja kuyamba okwewala almalal, okulemererwa n'okukoowa mu kukola ibada. Tikolako by'owulira ng'okola ki, ng'osobola. Weepimireko. Kati then bw'ogenda owulira nti omutima gwo gugenze guguma, ng'okola ki, ng'olinnyisa, ng'olinnyisa, ng'olinnyisa. Si kibi.
mulekerawo okujereganga bannammwe nga mbayita ba imaani kaali yamanyi gyavudde muleke gwe mulaba nga imaani kaali muleke yamanyi gyakoze eki yamanyi gyavudde okutuuka awo waali era yamanyi gyalaga naye mulina engeri gye mujeregamu abasiraamu bwe abo ba imaani kaali yamanyi gwe oba tonnaba kutuuka waali gwogira omwesonyiwa nawe olinde olulwo ekituufu nti obuzibu obuliwo kati si bwakubana ba imaani kaali nedda obuzibu bwe tulina kati si bwa ba imaani kaali obuzibu obuliwo bw'abaddu tebalina ibaada gye bakola mu bulamu bwe buzibu obuliwo bwokka talina ibaada gy'akola mu bulamu asiibula ewaka ku makya amannya agasenyeza ku mulimu n'atuula ku dduuka lye paka lwasibawo naddiika talina ibaada gy'akola mu bulamu kati gwe ng'ojja ogamba nti anti kakati ffe ate ba imaani kaali muleke si ekizibu kiri wano muddu talina tasaala tasiiba talina gwayamba ekyo kyekizibu ebadde pointi yakumeka yakutaano yakuna istidraaku ma fatak min alibadat kano nako kakulu istidraaku ma fataka min alibadat bw'omala okwenywereza ku mbeera eno n'obaako ibaada z'okutte kati bwekuyitako giriwe kyambusiraamu ibaada gikole ki giriwe gijje mu kiseera kyayo bw'obanga ofunye embeera etakola ki leka kubeera awo n'omanya nti olina okusaala swalaati layiri oyinza okufuna ekizibu ng'oli mulwadde n'oyimirira n'ofuna ebizibu otulo tuyinza okukuwangula oyinza okufuna abagenyi bakuyinako okukuuka n'ofuna abagenyi emisana n'otagendako mukayi n'oteebakako misana lwabaki lwabagenyi kati bw'ojja ekiro okuyimirirako ekiro osaaleko n'owulira nga tokyakola ki kkiriza weebake then webukera enkya misana bwebanga yabadde swala n'olaba enjuba ng'esituse bikadira ramhin ekigere kyenkananga effumu ibaada yo gye wabadde olina okukola ekiro gikola eki eyo hadithi ntuufu okuva ku mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'ejjibwako abamu ku bakyala be abaali mumujjako amawulire g'eddiini nti omubaka sallallahu alaihi wasallam kana idha ghalabahu nawmun bwe yawangulwanga otulo n'abaako ibaada gy'atakola ng'ey'okusaala ekiro salla 12 rakaa yasaalanga eraaka 12 binnahaari ng'azisaala misana okategedde ayina ekyamukutte ekiro n'atasaala wiruduye laaka ziswala gy'asaala ekiro kati obudde bwe bwakyanga emisana mu kalasamayanzi n'azisaala 12 kati awo mu budde obwo tewali ssala esaalibwawo naye lwaki yasaalirangawo yalinga asaala ng'aliwa esswala gy'ataasadde ddi kiro olunaku olulala Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha agenda okulaba omubaka Muhammad sallama asaala laaka bbiri ayimiridde asaala ate nga asiri ewedde tukimanyi bulungi nti mu biseera bye yatugaana okusaaliramu oluvannyuma lwa asiri si bwe kiri sunna ze tusaala ze bayita arrawatiba awo situkola ki tetusaalirawo kati Ummu Salama yali yakikwata maama waffe oyo yali imraatun faqiha yali ategeera nnyo eddiini yali yakikwata kati agenda okulaba omubaka ayimiridde akola ki naga walina okubanga waliwo ensonga kyava atuma omuzaana owawaka nga bona atuma omwana n'omugamba genda omugambe yatugamba tetusaala luvannyuma lwaki tetusaala luvannyuma lwa asiri naye bwakugamba nti ndeka ng'omukola ki kati omukyala naga nti
omwana n'agamba omubaka sallama ng'amuyimiriddeko ebbali wano ng'ali mu swala. Ekyo nno kikkirizibwa okwogera n'omuntu ali mu swala kasita wabaawo ensonga, naye ebigambo biba bitonotono okwogera n'omuntu ali muki mu swala. Osobola okwogera naye, asobola okuwa akatundu mu swala ye akakalinga obutikitiki 2-3 n'awulira kyokola ki kyomugamba, then namala n'agenda maaso naki. Kikkirizibwa, wallahi kikkirizibwa, temwewuunya. Gw'oli mu swala kati ng'omusajja wayinza okujja wano n'ogenda okusanga atunudde eri kuba ye wamulabikidde obulungi ng'ali mu swala n'omugamba nti seeka ekibula kiri eno, okiraba? Akkirizibwa bulungi okuwulira ky'omugambye era n'akyuka ng'ali muki mu swala n'atunula gy'omugambye nga tavudde mu swala. Ekyo ne basahaba kyabatuukako, baafuna yabalabula nti ekibula kyakyusiddwa. Ekibula kyakoze eki? Kyakyusiddwa. Baali ku swala ya fajiri, sahabi yatunalaga nti fastadaaru, ne bakyuka nga bali muki nga bali mu swala. Message baagiwulira nga bali mu swala ne bakyuka nga bali muki bakyuka nga bali mu swala. Kati omwana omuwala ono amugamba nti ya Rasulallah, baŋŋambye nkugambe eraka 2 ezo wazitugaana oluvannyuma lwa asiri. Omubaka n'amukola ki? N'amugamba ndika ng'ali mu swala, n'alaza. Ekyo nakyo kikkirizibwa okulaza mu swala, okiraba? N'alaza n'amuleka sallama, n'amala esswala eraka 2. Bwe yamala era n'asitukirawo ng'amaze eraka 2 n'alumba Ummu Salama n'amugamba nti Ummu Salama, otegedde mbadde n'abagenyi, olwamaze duhuri asiri sikoze eki, sifunye budde bukola ki, nabadde n'abagenyi baada duhuri. Okategedde? Wakitegedde nabadde n'abagenyi ki baada duhuri. Kati abagenyi abo shagaluuni an rakatai ad-duhuri, eraka 2 ezisaliwo oluvannyuma lwaki lwa duhuri, be banda bankanyiza nga nyina abagenyi abo. Kaakati eraka zino 2 zensadde si za baada asiri, zibadde zirina kusaalibwa wali kati nziriwa. Okategedde? Naawe osobola muddu wa Allah okubanga olina ibaada gye weekwatako, naye olw'embeera obudde bwayi ne bukola ki n'ogiriwa. Ekyo nakyo kiyamba nti ebiseera ebisinga twekwata ku swala mu biseera byazo, kubanga oluusi omanya nti bwe naazikuŋŋaanya nja kuddayo eka nga zifuuse talawiya, okiraba? Kati ekyo ne kikuyamba okuba nti ekiseera bwe kituuka okola ki osaala. Muddu asobola okuddayo eka ng'ayina asiri, ayina magalibi, ayina ne isha, era n'asooka n'akubira ne seekaawo. Kati seeka nsooke ki? Naye bw'omanya nti esswala ojja ggiriwa, kikuyamba okufaayo okugisaala mu biseera byaki byayo. Abaddu abeekutte ennyo ku raka 2 ezisaalibwa ku fajiri, ku subuhi, ng'omuddu yazeekwata nga essunna eyo yagimanya, bwekuyitako osobola ogisaala oluvannyuma qadaan n'ogiriwa, tekirina buzibu, si bwe kiri? Naye bw'okimanya nti bwe mpitako njiriwa, ofuba nnyo okulaba nti muzikiti otuuka bukyali osobola ogikola ki? Osobola ogisaala. Kale mu bimu ku biyinza okutukuumira ku ibaada nga tumaliriza, istidraaku ma faat, kwe kunoonya ibaada ekuyiseeko nga wagyemanyiza olina ogikola ki? Olina okugikola. Otherwise okujjuza ebiseera byaffe byonna ebisinga nga tukola ibaada, tanwiuha, n'okuzikola nga za njawulo, in variety. Akubaddu ba Allah nako kakulu okuzikola mutanawwi'atan, nga za njawulo. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwali bwakudde bwa kumakya ali ne basahaba be, epointi ndala tanwiuha, okuzikola nga za njawulo, okuteeka enjawulo mu ibaada n'owetosiba ku ibaada emu. Okategedde? Ekyo nakyo kikuumira omuddu ku ibaada. Omubaka sallama abuuza abasahaba abaaliwo nti abange, ani aliisizza olwaleero ku hadisi temugimanyi? Man at'ama al-yawma miskinan, ani aliisizza ku miskiini olwaleero?
ne babaawo ayogera nti mumumanyi, naga nti ana ya rasulallah, man zaara alyauma maridan, ani alambudde ku mulwadde olwaleero era nga yeki, era nga y'omu. Kiraba oluganda kati ibaada mbaka yabuza ebintu biringanga bina ekiraga nti